banange muve ku kintu ssente. Ssente okumanya nnungi nnyo obwenkanidde awo n'omutonzi yakirabanga teriyo kintu kyonna ky'osobola kuwa mwana wa muntu n'anyumirwa nga bw'omuwadde ssente. Sente. Nze nagezesa. Kyala yali mu ddwaliro omukwano gwange ne ngenda omulabako mulokole nnyo. Ne muga sirina kyenzize nakyo nzize nga bwondaba. Ne ndeese ekintu eki okwagala kwa Mukama waffe Yesu Katonda. Nga mulokole? Ayinza byonna. Kwe kwagala kwentambudde nako. Era bwe mmala okukulaba njagala tufukamire tukube essaala. Ate akimanyi nninamu. Wano. Yagamba atya. Ne mmala ne tufukamira ne mugamba Mukama akubeere, akuwa omukisa. Akusuuse, obeere bulungi. Byonna bikutambulire bulungi mu linnya lya Yesu. Nensiibula. Nali ngenda nanga mutabani sooko jje. Nanga ate kati tamatidde. Ne mugamba okwagala kwa Katonda kukubeere. Kye kisinga ekyo. K'oteekawo lupiya teweetaaga ssaba waawo tambula genda. Ebisigadde birekera abasawo n'omutonzi. Kati Chris, ongambye nti oli nga tosobola supervisinga business yo gwali ku kyeyo on a daily basis. Ebyokusano sente biveeko. Soko biwumule. Business gy'otunulamu omwezi neetalumya mutwe ezo nnungi nnyo ku bannabulaaya. Nga singa mbeera nyina akasente nga kawezeemu n'alitadde mu bintu nga machinery ali heavy. Tuli mu production. Tuli mu manufacturing. Ebyo byanguwa. Kubanga ne cost yabyo n'okusupervising ebigenda okutundibwa kyanguwa. Onfuna? Naye bino buli lunaku omwana ateekwa kubanga ayina kyaŋŋamba. Annyonnyola. Ebyo birumya omutwe era ekivaamu ng'obyesonyiwa ssente ng'ozirekayo ng'ogamba kanneesonyiwe Kampala. Ekirala. Baganda baffe bano abali e Bulaaya wadde tubaagala nnyo. Naye era nabo bayinamuuko akantu akalala nti wano e Kampala ebintu ebisinga tebitambulirawo. Naye ate balina baveeyo ne wabaako wano bye basanze nga balina bye bakola ne bikola ki? Ne bitambula. Buli mulimo gwonna mubi. Enkwatayo yekyawula n'ekyomulala. Waliwo ayina kamera ezisinga ezizo obulungi naye nga ziri mu nju yazitereka. Omanyi kyagamba? YouTube babbi. YouTube babbi? Tebifuna. Asobola okyogera. Ekikulu kya nkwatayo ya bintu management. Ye science yokka aliwo. Yatwawula ku balala. Kyangu nnyo okusanga abantu Flyuk nga bafuna bonna emiliyoni ezo 3. Omu bakyamusuza, omulala asula wuwe. Nkwata yazo. Science ali mu kusaasaanya. Onfunye bulungi. So munnabulaaya ali eyo nga ayagala kusano sente. Minding a source. Bw'omala okuminding a source, genda ku mirimu egikolebwa wano ewaka egyetaaga okukeberako buli lunaku. Egyetaaga supervision eyo wa buli lunaku. Jijja kukaluubirira mu sigambye nti tegijja kukola. Jijja kukola naye ogenda kusanga okusomoozebwa kw'amaanyi. Ate nze ngamba nnyo abantu nti fulozi z'okukola gy'ojja ssente ezisiga mu birala weewakula okusinga by'oteekamu ssente. Kaddemu. Gy'ojja ssente z'oteeka mu birala faayo nnyo olabe nga wasigala walungi nnyo okusinga by'otaddemu ssente. Gy'ozitwala tonnabagira mukakafu oba zinaavaayo naye ate wano oli shuwa nti zijja. Ozirabyeko. Kyova olaba abantu abaleka emirimu gye babadde bakola mbu bagenze mu birala. Abense banyize nnyo. N'agusuulawo omulundi gumu n'agufa. First full abeera teyagifaako. Kalina ewangaala ki mwaliro gusooka. We wabeera science. Buli kyoyagala okukola okunyweza ennyumba olina kissa mu musingi. Bwe kiri. Waggulu ne bw'onaateekayo emitayimbwa kanaana nga wansi wafu. Ekkirira. First floor. Capital. Oyo tumusaako ebirowoozo bingi nnyo. Amagezi tusaawo mangi. Era nkubiriza nnyo abantu abalina emirimu gyammwe givaamu essente ze musiga. Emirimu mugiwa ekitiibwa ky'amaanyi. Teriyo bantu bagudde nga abalagajjalidde ewaava ssente ezaakola ebirala. Biri bwe bifo obeera tokyalina gundi. Backup. Ebeere weddewo. Ensobi endala bannaffe bano abalala gye bakola
nga bateeka wano ssente kulowooza mpulira nti wano e Kampala ebintu byawo bikyalinga bwe bagenda nga bwe wali nga bintu ki okugeza ensi eseseetuka bye walekawo nga tonatambula emyaka 5 ogenda okukomawo nga bikyuseemu nabagamba teriyo wansi wa njuba kintu kikyukanga bantu ate ng'emirimu gyaffe gyonna gye tukola bantu baba bantu bizinensi zonna woteeri real estate machinery printing production manufacturing agriculture spinning fisheries bonna ebyo byonna bantu be babikola enkwata yo gwali e Bulaaya ey'abantu abali e Kampala kwe kukulaakulanaku Faruku nzikiririza mu bantu okumanya nzikiririza mu bantu teriyo muti gwali gumpadde ku ssente ng'oggyeko abantu bantu be babikola bokka bwekiri buli kintu kyonna ekikolebwa kiteekwa okubaako omuntu akiriwa emabega era ku channels zonna zembaddeko mbadde nsaba abantu ekintu kimu emboozi ya gospel eno gye ntera okuwulira omuntu anankola ki mugyenenye mugyesonyiwa omuntu alina kyasobola okukola bajja kikola anankola ki babikola abantu babatuga emitayimbwa gikaaba ensingo bazinyoola bizinensi baziremesa ettaka balitwala abalitwala mbuzi miti bantu nsolo bantu ebyo banankola ki bajja kikola era nze Faruku nzikiririza muntu wano bw'oba oyagala bantu banankola ki buli nnaku anaawula lutalo olulala akkiririza mu bantu enti azimba nnyingi eziwerako Sakozi ng'akolagana naye Ibrake ng'akolagana naye gundi ng'akolagana naye Hamu ng'akolagana naye gundi oyo yamanyi nti abantu kubanga abantu be batuwagira tufune era abantu be batulemesa ne tutafuna kati Chris ndi mu diaspora nzifunye ninasooka kujja ku ground wano kyetaagisa nsobola wayalinga ku WhatsApp twogere nkubire ebifaananyi tukole byonna bisoboka kisinzira omuntu gw'okola naye nze ngamba nnyo abantu bano nti kolagana n'omuntu alina kyafiirwa oyogedde point eyo point nkulu ojogedde kolagana n'omuntu alina kyafiirwa nti ne bwe wabaawo ekitatambudde bulungi osobola okubaako ekigambo ky'oyogera ne bamunoonya mangu n'okola ki n'omufuna naye kakati bw'okolagana n'omuntu atalina kyafiirwa era nze ko ngamba mbu sirina kyenfiirwa sikola naawe ate gwe atalina kyafiirwa nkwagaza ki teriyo kyabugagga kisinga reputation ennungi ekiri ekinsobozeseza okuba nga nsobola okukola ne interviews abantu abasoba mu omu bantu batono nnyo asobola okumpandiikako ekibi talinayo tulina okusigala nga tukola emirimu mu bulambulukufu wajo nga bwe girina okubeera kubanga ffenna tugaggawala nkolagana nnungi n'abalala ewava ssente yenkolagana ennungi gy'olina n'abantu abakwetoolodde abakuwa emirimu ne b'owangaala nabo gwe b'otwala ng'abagaggabo